akalango kange nti baagala muleme kujja nkaabe naye mbakoowodde kubanga nawulira nga abantu nga bagatte mugendayo kikaabire ddala naye bannange ndowooza mulaba baswadde kitegeere mwebale nnyo era sigenda kuddamu kukaaba okujjako nga waliwo ensonga endala eyesimba eri bange neetaagisa okukaaba kuba okukaaba kya buntu ate abakazi temugamba oyo akaabanga mukazi kubanga abakazi copyright yokukaaba mwagijja wanti mwemwekka mwe mulina okukaaba naffe abasajja kitutyagalako bannange bamaama maama esiteeka jansi baako kweseewa ayinza oba bambi ali eri waggulu mu byaipi naye naawe kutumidde sikulaba wano maama mugerwa n'omukyala sibanoba naye kale maama njagala okubeebaza mirimu gyonna gye munkoze bakadde bange nemunzizaamu amaanyi nemunzizangamu amaanyi bazadde bange ab'ewaka n'ab'e Kampala zadde wange ono Kayemba mukubireko omugalo onaleko twabonaabona nga tuli baavu ne twesuubiza tuligaggawala naye tetunagaggawala naye era butulisibwa be bannange si wewaawo maama wange buuzaako ku bantu magambo kakukokka amanya gange nze mukyala Nasonga Rose mama wa Chris Evans omuto wange anzirako yazaala Chris Evans yamuleka nga wamwaka guno teyalaba ku maama teyamutegeera yasangaza mwebale kwagala mwana wange mwebale kuwagira Chris Evans mwebale ekyo kibeera ekyokuyiga eri abaana abawala bannange obeera n'omwana wo n'otakika okuyumba n'oyumba tebanfaako kale okubafaako kirungi naye bw'olaba ng'omusajja akuvuddeko si kirungi oba ngenda mu mawulire tulaba nnyo ku bayimbi ne mutuswaza abiki ono omukyala ye yeewaayo n'abeerawo kubasa omwana wa sisita naye ng'owo n'okaaga ng'eneeswaze ebanzi okitegeera weebereremu abaana abawala kale abalala olwobudde kasita bannayo beebaza Honorable Kayemba bwe yafuuka bize Saibonamo ne Kiyaga ate awo yankwatirako era omwami ono omwebaza eyamwondetera bwe yalaba nga ebyobufuzi bimuwambye n'andeetera omwami Saibonamo ne Kiyaga bidda ndimumumagamaga wano simulaba naye nga Simon yonna gy'oli kwebaza olabika oli mukwetala oba wano ndawadi naye bambi webale nnyo naye taata wange ow'e Kampala sampode kimu amagobi abasawo banyawo mwebale kuwagira muganda wange myaka mingi 28 nageze nembula ku TV ng'okaaba ng'otunamubi n'engamba onaaba otya naye nga mwebale nnyo mwebale eddala tumanyi Mukama gatuwa omukisa myaka kati tuli myaka 12 Mukama batuweera omukisa amiina kale ndowooza mubameddirayo